Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga waliwo olutalo olubaluseewo ku poliisi y'Embalala. Jjukira eno ye waakwatiddwa ye waatwaliddwa ba foot soldiers n'abamu ku bakulembeze abalala mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati waliyo olutalo olubaluseewo. Olutalo luno olubadde lutya, ngenda ddukuviira ku ntono ogenda kutya. Joel Ssennyonyi awerekeddwako David Lewis Rubongoya, Benjamin Katana wamu n'abamu ku bakulembeze abalala okuva mu kibiina ekya National Unity Platform batuuse ku poliisi Embalala gye basanze ba foot soldiers n'abamu ku bannakibiina kya NUP abaakwatiddwa olunaku olwajjo mu kikwekweto ba ambush. Poliisi kye yakoze. Kakati Ssennyonyi gy'akedde n'agamba nti ye musajja munnamateeka ate bubaka mu parliament ate ng'alinga national member of parliament kubanga ye leader of opposition. N'alumba OC owa poliisi y'Embalala bano basimanya DPC n'ababuuza akana n'akataano abaana baffe baliwa era bakola ki wano. Kakati DPC simanya OC n'abakulira poliisi y'Embalala bagezezzaako okukola ekisoboka okulaba nga bakweka abavubuka bano, wabula wayisa akabanga katono nnyo abavubuka ne batandika okutegeera oba kasita bategedde nti Ssennyonyi ali wano. Abasajja baagala kulimbalimba nti tetuli wano oba tebatusibye oba tebatutaddeeko mpingu. Aba foot soldiers abakwatiddwa batandise okuba emiranga ne batandika okulekanira waggulu. Ekyamazima abasirikale ne kibasukkako nga ba foot soldiers batandise okweropa. Bagezezzaako okubakweka. Abalabye leader of opposition yazze ne secretary general w'ekibiina kya NUP nga bazze ne bagezaako okubakweka, wabula bo ne beekubira enduulu. Ssennyonyi n'ategeera nti wano we bali. Ssennyonyi agenze maaso n'okubuuza akana n'akataano DPC simanya ne ba DPC n'abakulira poliisi y'Embalala. Ekyamazima nga tebalina ansa era balabiddwako nga bali ku masimu okugezaako okwetaasa n'okufuna ebiragiro okuva eri bakama baabwe oba okufuna ebyokwogera okuva eri bakama baabwe nti bano ba Ssennyonyi tubagambe ki, tubawe ansa ki. Kitegeeza bano baakutta abantu bo ne batwala butwazi. Tebamanyi musango gwe babavunaana, tebalina musango gwe babavunaana, tebamanyi na kyakwogera eri bantu baabwe abazze babanja. Omusajja oyo gwolaba bannayuganda bamukubidde essimu. Jjukira waliwo olunaku olwajja ennamba eyatambuziddwa ti ono omusajja y'omu ku bakulidde ebikwekweto by'okuwamba. Kakati abaana ne bawaayo ennamba ye era abaana babadde bamukubira ssimu ez'okumukumu abeere nga nnyonnyola lwaki bawambye abaana b'ekibiina kya NUP n'abamu ku bakulembeze abalala. Kakati bano bagezezzaako okweka abasibe. Ssennyonyi ne Rubongoya baleme kubalaba, wabula babadde babasibe bategedde, balina engeri gye bategeddemu nti Ssennyonyi ne Rubongoya bali wano, wabula abasirikale baagala kubalimbalimba. Kakati bo ne beekubira enduulu ne baleekaana nnyo. Ssennyonyi n'abalaba n'ateeka abasirikale bano ku nninga, ogenda kuwulira bye boogedde. Ekyamazima abasirikale tebalina ansa era nabo bawuliddwako mu katambi k'ogenda okuwulira ke nkuleetedde mu mboozi eno nga bannyonnyola naye nga ne be bannyonnyola tebikwatagana. Era bwe bavudde awo ensonga ne bazitwala paka ewa pulezidenti. Akoze press conference nga tannasimbula genda gy'abadde agenda kugenda era nga bw'ogenda biwulira speech yonna ngenda gikuwa, wabula asoose n'abriefinga bannamawulire nga bw'ogenda okuwulira mu katambi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri ab'amawulire ku nsonga ezo zennyini ezabaddewo olunaku olwajjo. N'akoola Simon Byabakama okuvaayo okubaako kyakola ku bintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso naddala ebyo ebitage ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati ayogedde ebigambo bingi nnyo byenjagala owulire mu katambi kengenda okuba nga nkuwoba kenkuleetedde, naye nga firimu esookedde ku poliisi ey'Embalala oluvannyuma olwa Joel Ssennyonyi okulumba poliisi eyo n'agenda maaso n'okuba nga abuuza akana n'akataano abasirikale lwaki mukutta abantu baffe. Abasirikale bawuliddwako nga tebalina nsonga. Era ngenda kuwa akatambi kano ogenda kutya abasirikale nga tebalina nsonga gye bavunaana, wabula nga ate bagenda maaso n'okuvunaana abantu. Era ne wetwogerera ensonga ekyagenda maaso, olutalo lukyagenda maaso newankubadde oba oli awo olw'amaanyi luyinza okuba nga lukendeddemu, naye ng'olutalo lukyagendera ddala maaso. Ngenda bikuwa byonna ogenda genda maaso n'okuba nga obitegeera ensonga zibeere nga zitambulira ddala ubayasaana nnyo. Naye nga sinagenda eyo, nyongera okujjukiza gwe wenna ayagala okutwegattako ku mulanga gwaffe ogw'okulaba nga tufuna fulaaga za kaweefube gwe tuliko ow'okugula zi fulaaga tulabe nga ate tucontributinga naffe mu ngeri eyo tuziweeyo. Waliwo abatutuukiridde abacontributinze tukyatambuza era gwe wenna alina contribution yo. Ennamba z'essimu zeezo 0756081795 ne 0776888508. Ezo ennamba zireeta amannya ago ne tuba nga ate tutambulira ddala. Kati nga sinnakuwa lutalo lubadde ku poliisi Embalala, kkiriza nsooke nkujjukize ku mmotoka eya munnankyukakyuka munnaffe eyabbibwa mu bitundu by'ekiboga. Emmotoka eno baagibba, eyagirimu baali baamukuba kalifomu ne basobola okumuwunza emmotoka ne bagitwala. Ekika eri Primo Kitaala abasinga obungi bidde erinnya lye bagimanyiiko oba bwe batyo bagiyita ate nga eri ku nnamba UAY
005P. Emmotoka eno eteeberezebwa okubeera mu bitundu ebyenjawulo omuli Kampala, Masaka ne mu bitundu ebirala. Bw'oba ogirabyeko ennamba y'essimu eri 0753 0756 73 ekirabo kya bukadde 5 singa otubuulira bubuulizi nti nze njirabyeko mu kitundu ABC kyekirabo kyogenda okukwasaako emikono ebiri. Kakati ngenda kuwa firimu nga bwebadde ogenda kutya nga sina kuwa firimu kkiriza nsooke nkuwe akalango kano tukajjewo then tukulukute awatali nsonga yonna etulemesa. Wuliriza nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa Njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo. Yes, kakati nga bwe nkugambye kansooke nkuwe ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byategeezezza bannayuganda ku nsonga ezo zennyini ze nkugambyeko. Jjukira nkugambye firimu nga bwebadde eri ku poliisi y'Embalala Yoweri Ssennyonyi ng'alumbye poliisi eyo aboogezza oluzungu abo abuuzizza 4 wabaddewo nno okusiitaana kubanga abasibe foot soldiers abaasibiddwa abawambiddwa bakubye omulanga ne bagezaako okutegeeza bano nti bannange wano wetuli era njagala okutegeeza abasirikale bagezezaako okublockinga Ssennyonyi ne Rubongoya ne banne okulaba nga babatuukako wabula wabaddewo akasiitaano nga bwe njagala olabe nga Ssennyonyi agezaako okwogerako ne bannamawulire. Abamu ku ba foot soldiers abakwatiddwa balabiddwako nga balaajana beekubira omulanga bagamba bannange tuli wano, abasajja baagala kutulemesa tebaagala mutegeere nti wano wetuli. Era Yoweri Ssennyonyi n'akola kaweefube paka we bategedde era amaloboozi gawuliddwako nga baliko ne bye boogera. Naye nga bwe nkugambye nti ye akulira poliisi alabiddwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu okugezaako okulaba nga yeetaasa embeera eno talina kyakwogera nga naye yennyini akiraga akimanyi ekyamazima abantu betulina tebalina musango naye nga atalina okubaako oda gyazijja. Kati eyo oda gyazijje ye watategeerekese eyo nga tetunnatuukayo. His Excellency bino bwe nawe biwedde bamutwalidde ensonga n'ayogerako eri bannamawulire. Kati nga sinnakuwa firimu nga bwe badde ku poliisi y'Embalala kansooke nkuwa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwatannabiwulira obeere ng'ogenda maaso n'okuba ng'obiwulira tubeere nga tutolontoka. Wuliriza abasebo ne bannyabo tubeebaza bannamawulire abasigadde nga mulinaffe nga mwongerayo eddoboozi lyaffe. Tuluddewo okusimbula wano okugenderwa Mpala n'Entungamo nga bwe mwalabye olunaku lwajjo twalumbiddwa nga tugenda eBwizibwera okukampeininga ne bakwata abantu baffe abasusse mu 10 nga mwabo mwe mwabadde ne bakandidates baffe bakandidaeti ab'ebitundu eby'Erwampala. Kandidati waffe owa Woman MP Erwampala district bamukutte Sarah Kichoncho ali mukomera. Kandidati waffe owa Rwampala East gwe bayita Muyambi Jean naye bamukutte ali mukomera. Kandidati waffe owa Bukanga North Kihembo Emmanuel naye bamukutte ali mukomera. Ne bakandidati abalala ku level ya kansala ne level endala eza wansi bakutte ba foot soldiers bangi, bakutte ba member baffe bangi nnyo. Mu bantu abasukka mu 10 bakutte abasinga obungi baawano b'Embalala bamwankole. Tukimanyi nti bagezaako tusala speed ate kino kigoberedde era okutulumba ne bakwata abantu baffe 10 babasibiralira. Then olunaku lwe twajja mujjukira mwenna nti twalumbibwa abavubuka abaali bakutte emiggo n'amayinja nga bakumibwa poliisi ne batukuba ne batukolako obulabe. Naye ate ekiro ekyo poliisi nejja netulumbagana nekwata abantu baffe abasuka 20 ne batwala ne bagulako omusango ogw'okulumbagana abatulumba. Kati poliisi yakikyusa ate negamba ffe twabalumbagana. Simanyi oba poliisi ya Uganda itegeeza nti bwe tugenda mu kitundu okampeininga tuba tulumbaganye abaayo abatakiriziganya naffe. Abaganda baffe abo babalimandinze ekiruhula naye ffe tukyagenda mu maaso. Olunaku lwaleero amawulire n'abakulembeze baffe bava poliisi okulaba embeera bannaffe gye balimu naye nga bwe mubalabye babadde mu buduukulu naye nga bali ku mpingo era bategeezezza tebasuse ku mpingo ekintu ekimenya amateeka. Twongera okwowola mwami byabaka bannakakiiko k'ebyokulonda muveeyo mutegeeze oba kuno kulonda oba si kulonda kubanga ebikolobero byonna ebitukolebwako musirise mwami byabakama osirise olinga gwe kennyini abiwagira. Poliisi ekola ebikolobero n'amagye naye ng'osirise. Twagala muveeyo mwogere ku bikolobero ebigenda maaso
mwe mutakola kino mwe mbanga abagezaako okutwala ensi yaffe mu matigga mwebale nnyo mwebalire ddala mwogezi waffe ndowooza kabimenyemenyemu mulenyankole oya n'omuyimbi waffe bamukutte what is this stage now brother Lauben yayimbye olunaku lwajo bamukutte bamulumbye ng'ali omukyala gwe yayimba naye madamu ye yabadde asitudde baby naye brother Lauben ne bamukwata ne bamutwala tukivumirira and we continue to call for the freedom of brother Lauben, our candidates and all the people that are in illegal detention. Yes, byebimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogeddeko oluvannyuma lw'ensonga ziri okubeera nga bazimu reportingidde nga bwe nkugambye. Press conference eno egenza okubaawo nga president bamaze okuba nga bamutegeeza era ng'olutalo luli lumaze okubeera nga lubeerayo naye nkugambye ekibadde ku poliisi y'embalala kyenjagala ogenda maaso n'okuba nga nkuwa ku mukutu wano ogwa Red Zone TV ekireetedde ne OC owa poliisi eno ogenda maaso n'okuba nga yeerwanako bambi abeere ng'akuba amasimu afune zi order. Ngenda kusooka nkulaga obunyomero buno then oluvannyuma nkuwe omukolo gwonna oba olutalo lwonna nga bwe lubadde ogenda kutya. Kakati wano olutalo we lutandikidde. Kati awo abasirikale babadde bagezaako okulemesa Ssennyonyi okutuuka ku basibe bali n'okubalaga nti oba ne Bassennyonyi obutamanya nti abasibe wano weebali batandise mpolampola ne bajja ku geeti ne ku geeti kwennyini wabaddewo ebibuuzo bingi nnyo naye nga bw'omanyi nti Yoweri Ssennyonyi musajja munnamateeka musajja amanyi amateeka ate mu Parliament ye leader of opposition kati waliwo ebintu ebimu nga bibadde tebisobola kwewalibwa era bwe batuusa olutalo lwe lubadde olw'amaanyi ennyo kakati embeera bw'etyo bwebadde OC alabiddwako nga bamubuuza akana n'akataano wabula nga ansa zo alabika nga tayina naye nga ye Ssennyonyi nga bw'omumanyi bw'afuna abantu nga bano atabuka butabusi OC atuuse n'okugamba n'okwogera ebigambo nga tebikwatagana ng'alagira ddala nti n'omusango oguvunaanibwa bano ekyamazima OC abadde tagumanyi wulira. But I'm not the one getting the key. It is you, office. So when you say, yeah, I go with you to get the key. No, I'm requesting you. Let us go to the region. Okay, there's two things, officer. You see, we came to see these are incarcerated colleagues as their leaders, but also as their lawyers. One, we are bothered about how you're holding them. They're in a police cell already and they are handcuffed. That's not right at all. You cannot do that. Anyhow, we still want to be able to see them, see what state they are in. Many of them are crying, they say they were beaten, they are injured and so on. We are going to organize them, as we are organizing them. You can be speaking to our father RPC. I don't need to see the RPC. I have no reason to see the RPC now, because the people are here. We actually came to check on these videos, see them, have a chat with that we engage the office station and here we are with you. Why do you want us to see the RPC? What's the rationale? I also want to understand you. Why do you want us to see the RPC? I told you that we are here, okay? These people have been arrested following cases from different places, not CPS, ideally not from Mbarara. So the overall commander is the RPC. That's why I'm telling you, we go to the RPC and then we'll give you a brief. We shall get the brief, but you see, in fact, I would want to see the RPC after I have seen them also, hear their narration you've had. Many of them are saying they were beaten, they've not accessed medication and so on. So that when I go and see the RPC, I tell him, look, the picture I'm seeing here, people are in police cells, they are handcuffed. They have wounds, they've not been attended to. RPC, do something about it. So it would be good after we have talked to them. Just a minute. Yes, kakati embaga bwetyo bwebadde wabula nga bino byonna bigenza okutuukawo w'olabidde akatambi ako koolabye babadde tebannaba kubanga babalemesa ng'akyabayiiya naye nga oso oba omukulu oyo abadde alagira ddala nti ekyamazima n'omusango tagumanyi. Ekisinza okuleetera Ssennyonyi obuzibu oba okumuleetera obusungu kwe kusanga nga bano bambi bakyali ku mpingo, ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka kuba ekisooka si bazzi ba misango baakwatiddwa kyokka nga ne bwe twogerera bakyali ku mpingo era oluleekaanye Ssennyonyi bw'atyo n'akwata ekkubo anaaba ng'agenzeeyo bannamawulire
bannamawulire abo be bataasizza embeera okulaba ng'ate abantu bano ekyamazima bategeerekeka nti gye bali mabega w'emitayimbwa ku mbeera ey'okubeera nga tebalina musango kyokka nga jjukira baabakutte jjo n'enkwata yennyini gye baabakuttemu eriko ebibuuzo bingi nnyo wano nno bakowodde Simon Byabakama okubaako byannyonnyola ku bino ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa kakati nga tetunagenda wala njagala nkulage kano akasembayo na luno lwabadde lutalo bannamawulire bataasizza nnyo okulaba nga Joel Ssenyonyi at least alaba ku bantu bano abawambiddwa then nkulage okuviira we byatandikidde Ssenyonyi ng'ayingira n'embeera nga bwebadde laba kano tubeere nga tweyongerayo. Embeera bwetyo bwebadde era nga bwe nkugambye kakati njagala ate nkuzzeeko k'emabega olutalo we rutandikidde ke katambika ogenda okulaba Joel Ssenyonyi leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform wamu ne Benjamin Katana ye muwanika oba treasurer ow'ekibiina kya NUP then ne secretary general amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya bwe batu basimbudde ne bayingira ku police Mbalala era ekibadde awo lubadde lutalo lw'amaanyi nnyo lwenjagala okulaga we rutandikidde byenjagala olabe then nze nzije mbeere nga nkwongerayo oli ku mukutu gwa Radio Zone TV wale kubanga okyagoberera sooka olabe bino nzije tubeere nga ate tutambula. Okay, now that you say you're keeping them, because you want to see them the same way anyone can visit people who have been incarcerated. I don't think I need to go to the RPC or where to seek permission to see people whom you're holding, because this is a non-detention facility, so come to visit the people. So it's good enough, Mr. Botol, you're saying you're holding them here, so we'd like to see them. Okay.
Yeah, not everyone is. So we're not going to use it. We are down the road. What are you seeing inside? What are you seeing inside? Yeah, let's go. Let me check audio. He has the audio. Okay, just give him. So, what is his name? The house is there. This is the place for microphone. He's there. The one who went Afand is here. He's there. Afand is here. That's why I'm talking for this one. Because the one. They moved together. I'm seeing the number. Yes, absolutely. That's why there is nobody fighting. So that we know how to make that okay, thank you. Once again, I'm not going yes, Let make tea was following them. On their places, somewhere else. So that team was going to screen. After screening, those ones who are found to be committed offenses, they will be taken to answer. And then those ones who do not have any offenses committed will definitely be released. But just what we need is sometimes we sort this out and then. How much time on average? Because see, legally, within 48 hours, either you release people, you know, either without charge or bond or whatever the case might be, because now a day has passed. So how much time are you looking at? But also, if you could avail us with that list, so that we also know and plan on our end, because you already have them anyway. Yeah, so if you could give us that list so that we know who is incarcerated, so that we account for our people. You see, now we are wondering where some abducted, where some where, but this is when you give us a list. So we know that all of these different people are in police custody. Then we're able to follow up legally and so on. It's okay. I believe we are still within time of 48. So we're going to do everything possible to make sure that we work within this 48 hours. No, the 48 hours actually are for release. Yeah, but now I'm sure you, because you already entered the new system, for us to also know who are you holding. That helps us to also tell their families, don't worry, your person is at police, so that they know this person is at police. Because some could be thinking, were they abducted? You know, they abduct people and for days you don't know where they are and so on. But it helps, so that we know, okay,
Could you have given some in the operation? Some and also I'm not sure about the 48-hour thing, but you see these people are entitled to access their family members, their lawyers, next of kin. So one of the things we're here to do is to actually be able to see them and to know the state in which they are. Because some of them we saw they could no longer walk. You were just bundling them and dumping them onto the trucks. So we also want to establish whether some of them need medical care and all that. So if you could give us access to them, we look at them, and then that would be helpful. By the way, we aside from being leaders, the three of us are also lawyers. So we are here in that regard as their comrades, but also as their lawyers. Yes, we want to look at our IDs for you are going to look at Uganda Society. Okay. And then the issue for the list, we are going to harmonize. We are going to screen and then shall be able to again with the list with time. I think that is good. Unless if they say that. Yeah, but this time we're going to see them.
amawulire soko babatadeko empingo ate nga bali mukubeera mu empingo teeka ekomanda babatadeko empingo ate nga bali museeko nagenda kulikudia abaana bebatadde munda babataddeko empingiro so babasibye ate bali ku empingo ate nga bali mukomera munda But I'm not the one getting it. Okay, there's two things. We came to see these are incarcerated police as their leaders, but also as their lawyers. One, we are bothered about how your police say they're in a police cell already and they are handcuffed. That's not right. At all, you cannot do that. Anyhow, we still want to be able to see what state they are in. Many of them are crying. Yes, we are going to organize them. We are going to organize them as we organize them. You don't need to see the RPC. You have not to see the RPC now because the people are. Why do you want us to see the RPC? What's the rationale? I just want to understand. Why do you want us to see the RPC? That were here. Okay. These people have been arrested following cases from different places, not cities. Like the element from Barara. So the overall commander is the RPC. That's why I'm telling you to go to the RPC. And then we give you a brief. We shall get the brief. But you see, in fact, I would want to see the RPC after I have seen them also, hear the narration you've had. Many of them are saying they were beaten, they've not accessed medication and so on. So that when I go and see the RPC, I tell him, look, the picture I'm seeing here, people are in police cells, they are handcuffed. They have wounds, they've not been attended to. RPC, do something about it. So it would be good after we have talked to them.
knows what he must do. Treat them equally. Yeah. If people come to live there, suspects here, they don't know the first thing that people from the RPC are treating them different. Yesterday, everything. They're saying 100, meaning that text 808023. then we are pressing. What's the biggest We can go and show that. Can go there. bali mukomero nga baleka empingu abaana babakubye abawala bagamba babakubye ebiyiso embeera bwetyo bweri babakubye ebiyiso abaana bwe bagamba
katuziteeke kumulya nga tetunakola office ne kulugi tebabawambirayo nabate Give him a call. That's when he will open. Use code ya Friday 202 code. Mana kuteeka mu kamera nga tusobola kwenyiza. Tuli ku ofisi ya DPC mubagambye tije sinzi abyogerako wabula ebyo bagambye baje basabe wano olukusa olulaba abasibe kitegeeza DPC ofisi gyetuba naye tutuusewo ne batugalira waweeru ekyo wekiri eyo obuze kudimusi anamudi musirisa
abagala enamba ya DPC mugambe nti hayi bweyagala abawe naffe tujja bbawa abantu bitu bali yeye namba omukubireko mumubuuzeko mugambe hello DPC, how are you doing? Nabo ku counter enamba kweri eya 0339 ya ku counter omwakure bandemba enamba ya DPC mubuuzeeko sometimes akozesa luzungu kyekyo kyeŋŋamba kyekyo kyenyini kyeŋŋamba mumubuuzeeko bwoti omubuuziza esikulifatinveyo wagaana okukwata ng'okyusa enamba eddala wabeere waziwandiika nzipindi aziraba obulungi ziwandiike nzipindi nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku